Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Banyabo amanya nedobozi nze IBRAH Mukasa, mutabani wa Sara Mukasa n'omugenzi Jamada, tata wange omukama Katonda akuwechi umuleke emirembe. Mama wange nkwagala nnyo. Tuli ku extra digest mugoba nsonga tusinzidde still mu bitundu bya Nakawukeeno Bulwanyi wetuli. Tuli n'aba Kamoga Property Consultancy Limited era nga tuli ne Hajji Muhammad Kamoga. Tukyaliddeko nate omulundi ogwokubiri tukomyewo okola follow up ku nsonga yaffe gye twaliko sabiti yewedde y'ensonga ya mukadde waffe Hajji Adinan. Era ng'ensonga gye twaliko gwe yakatwegattako akadde kano emyaka egiyiseewo enkuba yatonnya nga mpitirivu nnyo ng'erimu kibuyaga nemenya amaka ga Hajji Adinan oyo era nga amaka bwe gamenyeka mwasangibwamu abantu ne bafiiramu abantu 5 ne bafa era nga tusaba emyoyo gy'abagenzi n'okutuusa olwali tusaba Allah abalamuze kisa abasonyiwe byonna byabasobako mu bulamu bwabwe nga bakyali ku nsi era nga mu famire yonna mu maka mwonna mu nnyumba mwonna ye yasurvivingawo yali agenze kusaala enkuba n'etonnya amawulire ago mwagalaba nnyo atagalaba osobola okuvisitinga programu yaffe y'Olwokutaano oluwedde era nga twali naye wano nga tunyumyamu naye tulabe embeera gy'alimu nga bonna bannyonnyola abantu batudduukirira mu biti byanjawulo abantu batudduukirira ne ssente enkalu abantu batudduukirira n'ebintu ebikalu abantu batudduukirira n'edduwa abantu batudduukirira n'obubaka obutubudaabuda netubeera nga tetwennyamira nnyo so mubamudduukirira mu bintu ebikalu baali bayitirivu mubamudduukirira n'edduwa baali bayitirivu n'abamudduukirira n'obubaka nga bwa bigambo just to cancel him okubanga bamubudaabuda nabo baali bayitirivu era nga Hajji Muhammad Kamoga ono ye yamudduukirira ne ploti ey'ettaka eno we tuli wano eri 105 bwekiri esingamu wow, that is very good ke kali akayitamu ne kagenda eri wali ebitooke ya gulu awo ngobudde kufumbira kafumbira akuwe nyini wekoma okay, that is very good so mu mbeera eyo ye Hajji Muhammad Kamoga yagamba nti tajja kulonza tajja kunnyonnyola bingi tajja kulondobereza ng'eyajja okusaba eryato bwe guli ye n'akwata ploti n'amuwa bw'amala ogimuwa n'amuweerako n'ebiwandiiko ne bakola ne transfer ekyapa ne kiva mu mannya ga Kamoga Property Consultancy ne kidda mu mannya ga Hajji Adinan so ye kye yakola n'abantu abalala bangi ne badduukirira ne bateekawo structure eno last week twali wano nga tumucekinzeko after a while ne tusaba abantu ab'enjawulo bamudduukirire mu bintu ebyenjawulo nze personally nasaba abantu bamugulire ttanka y'amazzi because yeetaaga amazzi okunywa okufumbisa okwoza engoye n'okukola emirimu emirala alhamdulillah Hajji Kamoga yankubidde akasimu nangamba nti abantu bawulira omulanga gwaffe bali mu kudduukirira so tukomyewo tulabe ali kuki nja kutandika ne Hajji Muhammad Kamoga nsaba otolere ku bantu salaamu babuuze nako taata wange abantu mwenna tulaba najo osinzidde wanga agenjawulo na Uganda mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tusanyuse nnyo ku bantu tuli wano nako olwaleero okubanga tujja okusalira ku mukadde waffe Hajji Adinan Kateera owekanga kiyafuna ebizo ebyamutuukako ne Allah nasobanga asobozesezza kuba abantu tuvudde ntumukwaatirako ate n'abalala tubeebaza kuba nti muvuddeyo ne mumukwatirako muntu afuna ebizibu abantu abasinga bungi bamwewala bamwesamba omuntu bakwagala nnyo ng'olina ssente bakwagala nnyo ng'olina ssente ng'oli bulungi naye ozibanga teziriiwo agamba oyo ananyamba ki naye okubeerawo nga mubaddewo ku lwa Hajji Adinan nga tosuubira nti talina kyagenda kuddiza abamu tabamanyi nabamanya tababalangalako tasobola nabasinkana kujja Allah nga yagadde maaso oliwo yagadde kujja n'omukyalirako inshallah utane nga basinga obungi tabasinkanga nako ne bovaayo
n'okwata sente zo n'ozimuweereza n'ogaa zino ziyambeko tuliza wano okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala omutima ogwo temujjanga okwo tatumanyi Allah mujje ate namwe abongeremu abakubiseemu kubanga Allah ye mugagga okolako ate twetusuubira kasokola n'owaayo ekirinyi ky'olina Allah akubisaamu emirundi mingi so twebaza nnyo kuba nti muvuddeyo ne mubanga amuddukirira ku mukadde waffe Hajji Adinan ono obuzibu bwe yabaddemu obuzibu bwakyalimu naye nga tutusemvula tutambula tugenda kulikawo njabadde bankubira amasimu nga bagala Hajji Adinan bafune ennamba ze nga tukomewo yennyini azibeeweere essimu ezo azibeeweere ye kennyini mba muwamagala mukubire ye okubira nze kuba ku nsonga za ttaka naye kezo eza Hajji Adinan nga ye njaba mudinge naye direct nga nze sikolera nga siziriimu ayetaaze oba ojja kumukyalira nga buli Kampala so okuvuga ne nkuleeta wano ebulwanyi n'omukyalirako n'essimu yo ojja kuba nga osobola okugifuna mwogerezeganye inshallah taala. Thank you so much. Nja kusaba Hajji Adinan otolere kuba tulaba salaamu obabuuze nako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba ensanyuse okuweebwa omukisa guno nate okudda gyendi okundaba wawe ntuuse oluvannyuma lw'okujja wano mu wiiki ewedde ku lwokutaano lwaggwa alhamdulillahi rabbil alamina natenda amalungi ga Allah kusaasira n'emirembe bereko ekitiibwa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Muganda wange Kamoga mutabani wange Ibrahimu Mukasa munnamawulire mwatta olugendo lwe mwatindiga alhamdulillah ne mujja okundabako nebaza Allah subhanahu wa ta'ala ti olugendo lwammwe lwali lwa mukisa gyendi. Abaddu ba Allah baawulira omulanga gwammwe oba omulanga gwange mu butuufu ne babaako bye bakola ki bye bakola mu bbanga ettono ennyo wano we tuyimiridde mulaba waliwo material waliwo buloka kuluyite zaaliwo waliwo omusenyu guguno weguli tuyite gwaliwo guno gwo gwaliwo naye guno bine bizze oluvannyuma lw'okuva eno okunkyalirako nabwe kityo mu bimu mu byengera bye nasooka okufunira ddala ettanka gye wayogerako sebo ttanka nkuwa amawulire amalungi Allahu akbar ttanka ye yatuuse weeri si mu bigambo wazirayo weeri. So Hajji Adinan ono material waaki? Material ono era wakuzimba wetugenda okussa ttanka yaffe insha Allah taala akwegenda okutuula ye material ono era nga naye sente baweereza mpeereze era baziweereza buweereza alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah. Thank you so much. Yembeera eyo wano wetutandikidde last week nga bwe mbanyonyodde omulanga gwange oh my cry was about getting water tanker era nensaba okusaba kwange kwalimu okulagira naye nga nali nsaba nti afune waakiri omutwalo gumu ogwa lita mutwalo mulamba ekyeya ne bwe kijja amakanga gano omutwalo ng'ogwo gumu gusobola okubatambuzaako paka Allah n'agera n'atuwa ekire ky'enkuba so omutwalo gumu gusobola omutambuzaako. So thank you so much. Material wakuzimba kibeesi so tudda awatwolekere oba tulabe mbadde nsaba tutuuke awali omulimu gwennyini inshallah musobole okukola ki tweyanziza nnyo tweyanze era asanyuse nnyo okubalaba. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasa gemanya gange programu yaffe eno tutunuulira ensonga z'ettaka buli lwakutaano ng'era tukola ne Bakamoga Property Consultancy Limited wabulanga this time round twasazeewo tukole special episode ku Hajji Adinan Kateera olw'ekyo ekyamutuukako ng'era abantu ne tubakubira omulanga bamudduukirire mu njuyi oba mu ngeri ez'enjawulo. Abantu b'e Bulaaya mwebale kutulera, abantu b'e Uganda mwebale kutulera, abantu mwenna okutwalizaamu mwebale kutulera.
So tusazeewo tukomewo. It is specifically and strictly a special episode about Hajji Adinan Kateera, courtesy of Kamoga Property Consultancy Limited. So netusalawo tujje wano tukomewo nate tulabe omuganda agamba nti entasiima ebulaajiwa. So tukomyewo tulabe ali kuki omulanga gwaffe gwawulirwa bwe guba gwawulirwa how far. Waliwo akagamba abantu batera okukozesa nti byaddala era byaddala si nteebereza ya budde byaddala. Alhamdulillah rabbil alamin. Amina. Basebo abatulaba guno gwe mulimu ogukoleddwa mu bbanga ettono ennyo. Ttanka mu bbanga lya sabbiiti emu abantu baawulira omulanga gwammwe baddu ba Allah n'abazaana be ne babeera nga ekintu bakola ki nange era nabagamba sisobola kweryaza amaanyi ngamba nti akantuukiriza ekyo kyennyini ekyampeesa sente ezo tufune ettanka yaffe tufune amazzi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nsabira abo bonna abakwata mu nsawo zaabwe ne bagabira omuntu oba ne basaddaakira omuntu ali mu bwetaavu ate nga tebamumanyi kikulu nnyo ekyo kya bbeeyi. Era ekyo nsaba Allah nabo ababeererewo mu mbeera zonna. Abatulaba abalungi, tanka eno ya mutwalo gumu ogwa lita ez'amazzi. Kituufu. Okuba mutwalo gumu nga gwa sodo yaba mungi abana wa bbeeyi mukko bwe yaba juice era naye aba mungi naye akageri nti ffe tutunuulidde mazzi mutwalo gumu ogwa lita amazzi. Lwaki nasaba amazzi gano oba tanka eno yali basically nti tufuna seasons ez'ekyeya omusana gusobola okwaka ne munoonya amazzi ne gabula ate tusaana okutuuka system ne batugamba nti system ya national water efunyemuko obuzibu senebeera backup all courtesy of Hajji Kamoga Muhammadi owa Kamoga Property Consultancy yensonga lwaki tuli mukola program eno. Abakamoga basangibwa Olubowa ku Kamoga House nga bano batunda ettaka okuvira ddala ku ploti 10/5 1,000 neyiika emu paka ku yiika 2 oba 3 depending wobo oyagala ettaka mu ggwanga lino. Era nga kyakubiri ku kyo Abakamoga tebakoma kuguza ttaka wabula bakuyamba okukola transfer, bakuyamba okufuna proper documentation y'ettaka, bakuyamba okusurveying ettaka lyo mu Luganda oba okupunta, bakuyamba okumanya ebisinga ebikwata ku ttaka n'obeera nga oli in the know. Balina ba lawyers nga bakafulu mu nsonga z'ettaka land issues. So wekwata Abakamoga Property Consultancy Limited. Hajji Kamoga mu bigambo bibiri nsaba ompeeyo lines 2 tuve nate tudde awaddako. Mbeebaza nnyo abavuddeyo ne bakwatira ku Hajji Adinan Kateera kuba nti baguze tanka eno amazzi bwe bulamu watali mazzi obulamu bukaluba ne babeerawo amazzi ate naddala ffe ku ludda olw'obusiraamu bw'obulwa amazzi ebintu tebitambula olwokuba n'amazzi essaawa 4. So abavuddeyo ne bakwatira ku Hajji Adinan twebaza nnyo mwebalire ddala ate ne baja Hajji Adinan bantu bangi babawa ssente olina akwesiga nakuwa ssente zagula tanka ate n'ogamba ate nyina abadde amanja noga ntisayizi bakuweredde oli nkyazuwedda ssente ze okaki nozidivertinga so nebazimuwadde ssente zagula tanka era nakati tanka weeri. So twebaza nnyo kubanga abantu bangi baweza ssente kyakola kirala ate nakyusaamu. So baye wabanga takyusizza tebaza Allah amukuumire ku mutima ogwo ate era amwongere omutima gwo obuteyawula obuteryasamanya. So webaza nnyo mwebalire ddala. So tulija kulekera awo kubebaza n'omutima ogwo mulaga kubanga omuntu obanga takumanyi takumitiyanganako kumweza siri nakwaga ekintu kyakolamu si kyangu. So natumanyi nti abantu omutima mulungi bakyali omuki mudunia naffe yakitwongera amaanyi tetujja kulekera kuyamba baki bantu tumanyi otuyamba olira n'abalerera ayinza batusa kwakwata poti kugiwaayo ate ngosobola tanka ntobola tanka soga nti atumuzimbireko ekikomera mukubeko plasta ku nyumba wengunya kyosobola kubanga ennyumba eriwe yagwa buli kimu kyasaanawo
yatandika bupya bupya songa omanyi nti ebintu ebibeera mu nnyumba byonna byakola ki byonna byasirika so kati nani kyosobola kyonna kyosobola okuki mu busobozi bwo obusobozi bwo kyonna kyoba osobodde kyonna ne bwoba tobiwadde sente enkalu n'omusabira busabizi nakyo kikulu nnyo. Thank you so much. Haji tanka tugirabye egenda kuteebwawa ekifo kyayo butuufu okuva lwe nafuna tanka eyo ne matiriyo butuufu situdde situdde oli yagamba kyobola situdde era baganda bange abatulaba wano gyange namwe bannamawulire alhamdulillah abasaasanya amawulire gano tanka yaffe tugenda giteeka wano insha allahu taala lwakuba nti musanze omukozi agenza okulya ekyemisana naye nga waali wano agezaako okutereeza ekifo wegenda okutuula insha allahu taala. Wow, that is very good. Of course tukulaze wali material nti amataffaali seminti n'omusenyu bakoze base eno tanka kwegenda okubanga etuula. Of course tanka eno bagenda kubanga bakonektingako engogo eziva ku nyumba ne pipes amazzi rain water kubanga etonye gakuŋŋaanire wamu gayingire mu tanka muno. So kitegeeza ki nti kati wano wootulabira bw'otunuulira ennyumba waggulu awo kubulako engogo yonna, kitegeeza nti engogo ezibulako ze zijja okusobozesa amazzi gano okuyingira wa mu tanka muno, tegajja kutuukamu nti gayise buyisi mu bbanga. Kitegeeza twetaagako engogo ku nnyumba kuno kwonna, twetaagako engogo ezigenda okukolektinga amazzi enebeere central point amazzi we gatuukira nti ekyamazzi kibeere nga kigonjoddwa. Tanka yatuuse era nga besi yaayo yino bali mu gikola. Omuzimbi mumulabye ng'ali mu kukola final touches. Ekiddako ki kutuuzaako tanka, but ekisinga obukulu kati ssaawa eno kyetuwolekedde zengogo ezirina okukapchalinga amazzi gano geetoloola eri yonna gakuŋŋaanire wano, nti bwe tufuna ekire ky'enkuba mu mwezi gw'okusatu awo nga gutandika enkuba bw'etonnyamu ne tufuna lita zaffe mutwalo okwo kwagenda okukozesa abeere ng'ate national water newe mugamba nti tewali, newe mugamba nti kino kiryoba kiri ekyo kibeera solved. So abatulaba eyo sijja koowa kubajjukiza, njagala okubajjukiza nti alina ayamba atalina. Ekyo kimu kyakubiri ku kyo. Ekirala twetaaga engogo kuno, ekyo kiri a bit technical, sisobola baga nti engogo bweziti oba bweziti, kyetaaga muzimbi, kyetaaga abaseresi aba roofing basobola tubalira engogo ezimalawo wano wonna bakapchalinga amazzi gayingire wano. So yembeera eyo. Extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanyaga tuli ne Haji Muhammad Kamoga tukyaliddeko Hajji Adinan Kateera ebulwanyi mu bitundu by'ennakawuka. Yafuna ebizibu, enkuba yatonnya neesaanyawo ennyumba ye nettiramu n'abantu be bataano mu Lubowa Bonnamwaya wano ku Ntebe Road wano. Kibi nnyo n'okutuusa olwaleero, kibi nnyo. Omulungi atulaba abassebo ne bannyabo, abakyala n'abaami, bannyinaffe ne baganda baffe mu ggwanga Uganda n'emitala w'amayanja. This show, it is one of its kind, the first of its kind. Nti lwaki twakoze eno? It is because twagadde tukole follow up. Amaanyi ga extra digest mugoba nsonga kuli ku kuvumbula n'okukola follow up. Tuli b'amaanyi nnyo mu kuvumbula, okuzuula n'okunoonyereza ekyo kiba kibaddewo. So this time round tetwavumbudde wabula twakoze follow up. Wano we tuli nja kusigala ng'era nkunnyonnyola nti Hajji Adinan Kateera alina obwetaavu bw'alina, era twasazeewo tujje tukomewo tulabe abantu baayanukula okusaba kwaffe, abantu baakola batya era embeera etambudde etya.
Nja kusooka ne Hajji Adinan Kateera. Naam. Oyina obubaka kyemanyi bw'oyagala okuyisaawo. Otulaze ttanka, otulaze materiyo, otulaze base, ttanka kwegenda okutuula n'ebigwa mu kkowe eryo. But osanga oyina obubaka bw'oyagala okuyisaawo. Obwetaavu oba okwebaza. Either way. Naam. Ye taata wange. Alhamdulillah rabbil alamina. Amiina. Sebo IBRAH. Sebo taata. Nkwebaza. Omulimu guno gwokola. Sebo. Kadde wa muganda wange Alhaji Kamoga. Wa Kamoga property consultant. Sebo taata. Naye mwebaza okubeera nga aflowinga ekintu kino okuviira ddala gye kyakola ki gye kyatandikira ne mwebaze obutansuulirira banga yandibadde akola ki yandibadde agamba eri natundayo bwetaavu ki obugira ki buliyo natundayo tituwali bwetaavu naye mu butuufu Mr. Kamoga naddala nze anfulowinga nnyo ekyo mwebaza nti alhamdulillahi rabbil alamina omutima ogwo gwalina nsaba Allah agumukuumire Allahumma amin. n'eri abalala bonna bakolera ki obulungi ku kigambo ky'oŋŋambye mu butuufu siyinza buteebaza mu bbanga ettono ennyo nga mwakavaano ku lwokutaano olw'owiiki ewedde eri abantu abaawulira omulango ogwo mwattu ne batandikirawo okukola ki okwanukula omulanga ntandika okuwulira amasimu ag'enjawulo basooka nakukuba simu yali yeevuddeko ng'omuliro nga bwolaba situna bakufuna ki bulungi muliro gwinali gitute ku kyaja ngenda okugibikkula bwe nti nga ndaba kuliko neŋŋamba ab'enjawulo ababadde bakuba butuufu tewaayita bbanga ddene era ne baddamu ne bakola ki ne bakubanga olwo nangezizzaako okwagala nange okubakubira naye nga zo tezikola ki tezigenda kaakati mu butuufu tebakoma batwala eddala obuvunaanyizibwa okubeera nga bakola ki baddamu ne bakuba alhamdulillahi rabbil alamin mu bangi abaasookera ddala okunkubira benjagala okwebaza olw'omulimu omunene gwe bankolera alhamdulillahi rabbil alamina mwe muli muganda waffe Kantiiti Abdunasa Kantiiti Abdunasa yankubira nansaasira kwegamba n'alaga okunyolwa kwegamba n'alabira ddala ng'omuntu kwegamba ekyakola ekyakabaawo Abdunasa ono gwe twogerako awangalira ali mu South Africa ali mu South Africa ali mu South Africa gyawangalira era mu mboozi bwe ndamala okugira ngamba nti muganda wange ndi wamu naawe naye kana akatono kenkyalinawo kansooke nkole ki kakusindike alhamdulillah n'akasindika mwebaza nnyo ti alhamdulillahi rabbil alamin Allah amusasule musera. Amina. Muganda wange eyawulira sebo omulanga gwo ogwa ttanka ng'oyimiridde wano ne taata wallahi ttanka bamuyita Hasani Kasirye naye ensi gyawangaliramu ngyerabiddemukko naye ali Bulaaya ali wabweru wa Uganda Hasani Kasirye wallahi yankubira essimu nansaasira kwegamba n'alaga naye okunyolwa okw'ekiko ekyowaggulu naŋŋamba naye mu katono kennina tanka eyo bagigula ssente mmeka eyo Uganda ne mugamba eri wakati w'obukali 2 nga 30 bwe bityo nagamba tienti nagamba tanka eyo alhamdulillah inshallah kankole ki kanjigule nagenda okuwulira ng'ekigambo kimpitiriddeko nagamba mu bbanga siddene sente ezo ngenda zikutera kuki ku simu gemanya gw'amatufa geyeeyo ereeta amanya ago Hajji Adinan
mutuufu tewayitadde seconds nyingi nga kabaasa kajja ku ssimu nagenda okulaba kabaasa akazze ku ssimu kabeera waggulu nenkebera bulungi nengenda mu akawunti nga byebyo alhamdulillahi rabbil alamin butuufu Allahu akbar twakuba takibira nagamba abantu bane bagamba nti bannaye mumanyi nti tukube takibira nitugamba Allahu akbar Allahu akbar Allah ayisa riziki wonna wabakola ki wabayagadde tuufu tikyali mu magezi gaffe nti tusobola okufuna ekirungi ng'ekyo naye ekirungi ekyo tukifunye kuva mu Kamuga Property Consultant Limited ne bannaffe bannamawulire ababukedde abatandikira ddala ku mbeera nga bwe yali ne bagiraga butuufu tubeebaza sirema kwebaza Badiru mu biru nagenda kulaba naye nga ataddeko akantu alhamdulillah sirema kwebaza twali bikatamba alhamdulillah Dennis Kivumbi naye naakateekako Janati Nancha naye naakatuteerako ne tuufunayo n'omukyalo omulala Shamira Nagujja alhamdulillah rabbil alamina abantu abo tebamanyi nange sibamanyi naye baalaba baafuna okunyolwanga kw'amaanyi naye ne bagamba nti ya rabbi akatono ke tulina katuddukire musajja mukulu oyo alhamdulillahi rabbil alamina nakafuna era ke kamu akakola omulimu guno gwe mulabyeko ebibala byebyo byetubalaze basically message zemuweereza nnyingi abantu nga abamu musiima abamu mumugumya abamu ne muweereza ssente enkalu naye obuzibu bwa messages za ssente ezimu tezigirako mannya that is a problem oyinza okubeera eyo nga towulidde erinnya lyo si mu bubi message tezigirako ki mannya naye nga mwenna mwebale abatono betumenyeeko bano mwebale nnyo mwebalire ddala kakati Haji ngenda kuddira katini njagala akusooka mpiteko nange ku mukutu guno bwe twakola program eno abantu ab'enjawulo mwaweereza messages nja kusoma ku bantu batini nnyo olw'obudde then ebisigadde of course tujja kulaba we tutandikira nja kutandika ne Victoria VN. His faith can move mountains. May Allah make it easier for you. Mr. Kamoga, you're a hero. Keep the fire burning. That is Priscilla Haubana. Aisha Namala, my beloved uncle, I can't stop crying for that incident. Onalagoli uncle we. Aisha Namala. Zainab Mustafa. Rana yetu yanza nnyo obubaka bo. Acholi rapper, I'm so inspired by Hajji Kamoga's faith and love. Hajji bakwebaza. Amen. Sanayora Mara, oh my God, pray that God will continue to strengthen you, Hajj. That was not something easy to face. Amen. It was something terrible and tragic. Chibinyo. Nabikolo Grace, Hajji Kamoga, may Allah bless you and your entire family for the good heart. Amen. Aida Silva, Mr. Kamoga, I raise my hands up to Allah to grant you more life and good heart. Amen. Monica Karibwa, may God bless you. Namubiru Shami, Allahu Akbar. Hajj Mungu ya kugerera bambi. Aida Chigozi, more blessings for you, Hajji Kamoga. Hajji Adinan, may God bless you. Umar Salim, Allahu Akbar. Birunji Rebecca, thank you so much nawe. Sarah, Hajji Kamoga, Allah bless you. Hajji Kamoga, Allah protecting. Jack Kayongo, Nakanwa Jinur, may Allah grant you. Jana Mr. Kamoga, Al-Hajj MK, Mungu akugumie Hajj era emyoyo jabagenzi agiramuze kisa. Nakanwa Jinur, this has made me cry. Mr. Kamoga, Allah akuwe jana.
Okay, messages mpitirivu nnyo mpitamu buyisi lukwakwayo naye nga muli abantu bangi. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbowa Hajji Kamoga, Allah grant you jana. Bale Conrad, great work Hajj, bless you Mr. Kamoga. He is strong in Christ Jesus. Mukama yebazibwe kwikiriza Isaac. Message yo, but thank you. May Allah comfort you bambi. Oh, wow. Shadi ya Janat, Hajji Kamoga tusaba Mungu akuwe byosingo okwagala. IBRAH bali kuweereza. Thank you so much. Bambi Mukama akugumye mukwano. Kyali kiseera kizibu nnyo. Oh, wow. Thank you Mr. Kamoga, blessings. Fatuma Swipe, Allah abagumye. Mr. Kamoga webale nnyo. I follow Hajj is different from all real estate agents. Seriously, God bless you, sir. Harriet Sache's kids all got a benefit of doubt receiving their land titles. Obwerufu bwa Kamoga bwawufu ejjana agifune olw'obwesigwa. Alex Kakoza obubaka bubutuuse. Priscilla, does Mr. Kamoga have plots in this area? Because I need a plot. I will be in UG in May. Yes, Priscilla, kube namba z'essimu ezo eza Hajji Kamoga ekimu kijja kutambula bulungi. Ebizibu ebisinga Katonda aba atugezesa kulaba nzikiriza yaffe. Thank you. Message mpitirivu nnyo mwebale nnyo. Hajji Adinan, Allah wa buyinza akuwa obukkiriza n'obugumiikiriza. Zamzam yaweereza obubaka obwo. Amen. Okay. Edith Nakiyimba. Hajji ojja kiddamu kino. IBRAH njagala kubuuza nannyini kikomera ekyavaako okufa kw'abantu ba Hajji teyaliyirira Hajji kuba yamulabulanga ku mazzi agaalegamanga ku kikomera ekyavaako okufa kw'abantu be. Hajji nyinyi amanya muddemu kubaga yamanya ekikomera awoza eri ekikomera ekyakuba. Ekibuuzo ekyombuuzizza mwana wange. Bamuyise Edith Nakiyimba. Hajji Kamoga, Allah akusasulemu birungi ddiya. Allahumma amina. Nannyini kikomera talina kuliwa kwonna kweyandiira. Osobola okutunulira omuntu n'olaba nti tayinza kukisobola. Naye ku lwa Allah bangi nnyo bambuuza ekigambo ekyo. Naye nkukakasa nagamba sirina kye ŋŋenda kuliisa mukyalo oyo wadde yandibadde akola ki? Aliwa. Wadde yandibadde aliwa nandibadde sikola ki? Nandibadde sikola ki? Simuliisa. Ensonga zonna nazikwasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangi bambuuza ekigambo ekyo era bangi bambuuza ekigambo ekyo nakati bakyakibuuza naye mbagamba nedda ensonga yange eriwa Allah. Kati oli ambuuza ekibuuzo ekyo kati ansa akola ki? Nze gye neesigamira kyenkomye okufuna ki? Oyo atali azaamaanya ateerabira atali ambuzi. Nagamba nti ensonga zange Allah yasize ekiragiro nze nempona bali ne bakola ki? Ne bagenda n'amako ne gakola ki? Gasaanawo. Kiragiro kyavudde wani? Wa Allah. Era Allah gwe ŋŋamba nti ai Allah ensonga zange ziri mu mikono gyo. Era alhamdulillahi rabbil alamina b'abantu tebazikawo naye ate Allah yateekawo okusanyusa n'alagira abantu n'alagira ebitonde bye mukole ekintu gundi ku lwani ku lwa Hajji yatuukibwako ensonga alhamdulillahi rabbil alamina. Ebibala buli omu akola ki? Thank you. Okay. Messages mpitirivu. Joseph eyo etyoboola era evvoola naye omuganda agamba muzirya temubula zitaawa.
tusaba Allah atuwangaze tulabe kuba kuzaala ne bozadde naawe mwami Joseph wawandika message ng'ovuma buvume naye tusaba Allah atuwangaze tulabe ku baana bo n'abakuzaala kye tusabe ekyo mwami Joseph naye ng'obubaka bo bwatuuka we buli wano era bulisigalawo olubeerera Fiona Nantega agamba amina Bill Francis Genesis agamba Allah bambi mulungi Allahu akibaru Hajji Kamoga yebale omutonzi akimubalire ku nsi ne mu ggulu mwami Kamoga bambi webale nnyo oyo momo 84 Hajji Kamoga webale kunywerera ku Katonda na kwagala abantu na kwagala bantu okay Mr Kamoga webale nnyo mutima ogwo Princess Flower message imperative but nja kukoma kaawo for starters Hajji Kamoga nzizeeko gy'oli mu mbeera eno nkwetaazayo ebigambo biri bisatu tudduke abantu ebweru eyo nze omulanga gwange wiiki ewedde gwali gwa ttanka because amazzi kintu kikulu nnyo abasiraamu kyenjogerako mukimanyi n'omuntu yenna noba toli musiraamu water is life amazzi bwe bulamu kivulaba nasaba tufune ttanka eyo era mwami Hassan Kasirye n'owulira okusaba kwange n'okusaba kwaffe ffenna nga bwe twali mu program n'ogula ettanka eyo lita mutwalo mulamba ogwekutta awamu tanka eya Gentex so thank you so much Hajji Kamoga mukulaba gwe oli into construction kyekirala kyolaba nti abantu abali eyo yenna n'abasobodde nga tusaba busabi akwatireko tulabe engeri gye kiwunzikibwa insha Allah nga Allah bw'ayongera okututambuza musookera ddala sokwebaza abantu abo bonna bali Bulaaya tulawa mayanja bali Uganda abankubira amasimu amangi agasiima oba okyalikwata ku simu eno endala neevuga okyalikweno endala neevuga obubaka bonna butuuka bulungi obusiima obwo naffe butwongeramu amaanyi tumanya nti bye tukola at least wayo omuntu omulala appreciating ekintu kyoba okoze kikongeramu amaanyi noga nti nja kwongera mu maaso okukolera omulala inshallah taala amina wano nganza ali mu byokuzimba ekyetagisaawo kati twagalako ekikomera kuba nti obudde buziba omuntu asobola okuva yenna gyava najja ewa Hajji tomanya naye tuwano oba otaddeko ekikomera at least obeera yaddeko kukola abantu tuterezaawo alina obusobozi bwonna taga bulooka musenyu seminti kulaba nga poti yona poti yenga bweyenkana bateekako ekikomera at least ndaba nga esookerwako ena alina obusobozi manya simu za Hajji azisome sinezi ku screen yawo za Hajji Adinan abenga somo ku direct ayogera naye ebikolagana na Hajji Adinan mbasaba bannange okubira Hajji Adinan yennyini tokubiranza kibulanye mugambe simu ini yabaze esomera ezo obokolaki detamanya ga Hajji Adinan kateera Hajji simu ezo manyi sawo soko lisome tumaze inshallah taala naam alhamdulillah rabbil alamin esimu zange eya MTN eri 077 94 68 72 0774 94 68 72 eya Airtel eri 0702 08 23 82 thank you enamba ezo tugenda kuziteekako ne ku screen wali zonna ziri registered manyage Adinan Kateera bwe guli Hajji kakati of course ebyetaaga wano bingi nnyo ku nyumba eno but one step at a go ate tujja kutambula mpola inshallah Rome wasn't built in one day naye okwongerereza ku mulanga gwa Hajji Muhammad Kamoga bwe tuteekako ekikomera kuno tuba tutangidde emiyaayu oba embwa eziyinza okujja okulya enkoko ze 1 2 tuba tutangidde ebintu ng'emisota byewalula segera because omusota gusobola okuva mu nnimiro wali ne gusala ne gujja ne guluma omuntu najjanjabirwa kakadde kalamba
ate ng'osanga akakadde ako kaliguza amataffaali omusenyu ne seminti ne kambusa ekikomera somewhere. So ne tusaba abantu abali ebweru mwenna n'abali e Uganda ffenna buli omu kyaba asobodde. Omuzungu agamba nti every single coin counts. Tuweereza akasente ku nnamba ezo, Hajji asooka atekeko ekikomera kuno kutaakiriza ebintu bingi nnyo, ebyokwerinda, ebigwa tebiraze n'ebigwa mu kkowe eryo, kikomera kiteebweko. Ate awo tulabe ekiddako. Twebaza abaguze ttanka, twebaza abaguze material omusenyu ne seminti n'amataffaali ebyazimbye bbeesi eyo, twebaza n'abamukubira essimu okumubuuzaako obibuuza. Mwebale nnyo n'edduwa n'okumugumya, mwebale nnyo mwenna muli bantu ba mugaso nnyo. So tuweereza akasente lwe tulikomawo wano, Hajji olitunnyonnyola inshallah taala, era lwe tulikomawo in fact lwe tulikomawo ojja kuba ofunye omuzimbi abalemu mataffaali geetaaga ameka, mataffaali nti oba mutwalo, nti obusawo bwa sementi nti bwe buti, nti omusenyu bwe guti ne leba. Ebyo bye tuliddamu okunnyonnyola abantu lwe tulidda n'okubanjulira ebiriba bigudde mu nvubo essaawa eyo. Tetugenda kubanga tusukkawo, but nja kusaba Hajji Muhammad Kamoga atuweeyo obubaka obusembayo tukkirire. Bwogambye bwakwebaza etaata na Uganda mwenna eseba banti mufuddeyo ne mukwatira ku Hajji Adinan. Si kyangu, abasinga obungi baagala kuyamba nga muntu amulabakaawo naye ng'oli mu mayiro mpanvu ogamba kamuyambe. Tukkiriza nti Allah kityokoze ajja kubisa emirundi mingi nga ffe abakkiriza tumanyi nti Allah si mulyaza amaanyi mwatuna okumalira ebizibu. Yes. So Allah nzagala atusaasire mwenna abawaddeyo kyemuba muwaddeyo, kyonna kyemuba muwaddeyo. Hajji ng'ofunye muntu azimba bbeesi material ajja gwe baleese baadikowa bayinza okujja nti ala kukuwa material in kind kumugula namuleete wano. Era essimu eyo akubira Hajji Adinan namulagirira najja namukolaki namuleetera wano wennyini waka tandika okuzimba. Kyonna kyaba kikizeewo kyajja okukozesa. Tusaba Allah abantu mwenna batulabye nabakyatulaba kubanga nja okukalaba nakaweereza munna wakasi yalinze nokaweereza waka nobuweereza omuntu omulala naawe weebale ne bubanga busobola okuyambako omukadde waffe okulaba nti obulamu bwe alisi busobola okugenda mu maaso wakati mu kunyigirizibwa. Thank you. Of course, lastly nga tuwunzika waliwo abantu nga tojja kuweereza ssente enkalu naye nga olina obusobozi waggulawo account mu hardware ey'amaanyi mu Kampala. Osobola okutugamba nti nze ku account yange mu hardware bula mbawaddeyo ensawo za sementi omuwendo bwe guti. Era sebo ekyo kyaliwo ku ntandikwa. Waliwo omuddu wa Mungu bamuyita Haji Yusufu Kisitu. Yaŋŋamba genda ku hardware Kyerima bakuwa ensawo 50. Wow. So tusaba n'abalala ffene wotugamba bugambi nti mbawadde ensawo za sementi 100 muyiye engeri ezinona tujja kuyiya mashallah zituuke wano. So thank you so much. Nze IBRAH Mukasa tetugenda kubanga tusukawo nako olwaleero, njagala kubasiibulira wano nga tugenda kubateerako ennamba za Hajji Adinan Kateera. Ennamba ezo za ssimu yazikwata, tewaliiwo muntu mulala. Bw'okuba essimu oyo nga teriiko oddamu n'okuba. Tulina ebizibu by'amasannyalaze mu Africa ne Uganda amasanze gavaako. Ate ekirala tulina obuzibu bwa netiwaaka. Bw'okuba essimu nga teyitamu kyogamba nti ate bampadde essimu enfu. Beera n'obugumiikiriza oddemu okube ku ssimu ezo oyogereko naye osobola n'okumukubirako. Hajji oli kubina ebyabazungu ebya WhatsApp. Kwendisebwa. Alhamdulillah. Ani yakuteekako? Yateekako. Yateeka ku WhatsApp. Batabani bange. Bakuteekako. Banteekako. Kati wali oyogeddeko ku video ku WhatsApp bwoti ng'omuntu omulaba naye akulaba? Nali nkikozeeko. Kati abantu musobola mukubira ne mulabako Hajji ku video. Extra digest mugoba nsonga. Mpoza akasembero ddala. Akatalekeka. Katalekeka. Nga tuggalawo nsaba Hajji yennyini atuweeyo ku dduwa.
amina kikulu nnyo ekyo n'abantu bali n'ensi yaffe ogisabire نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم لا تدع في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هام إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا سطر وقضيته يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكلنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الفقر وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين أي الله نينما تيندا مرونجي أمجو فغتالي مبكينده ببونا أي الله tukwebaza ebyengere byonna byotuwa Allah tukwebaza obulamu bwaffe bwotuwangadde bwe tusaba Allah tuwe obuwangazi nga bulungi nnyo ya Rabbil Alamin ayi Mukama Katonda tukwebaza ebyo byonna byotukolera mu bulungi ayi Allah n'ebyo byoba otugeredde ebyo byonna nga tubimanyi nti alkhairi wa sharri min Allah Ta'ala ayi Mukama Katonda tukwebaza kubanga gwe Allah togera kibi Allah ate tobuuzibwa ate gwe obuuza ayi Mukama Katonda so mukiseri w'ekitibwa Nabiyina Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ay Allah usasire abakkiriza mu nsi muno osasire abaddu bo mu nsi muno ya Rabbil Alamin Allah bagabirire Allah bawerizike eri halal ay Mukama Katonda nebaza abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah abanzirukiridde okuvira ddala omusiba gwange gwantukako nebaza mbasabira Allah subhanahu wa ta'ala abamalire obuzibu bwabwe wano ku nsi ne ku akhera era abamalire obuzibu bwabwe abawejjana alfiridausi ayi Mukama Katonda osasula abaddu bo ku mirimu gyabwe emirungi gye baba bakoze oluusi n'obasasulira wano ku nsi n'abala n'obasasula ku nsi ne ku akhera ayi Mukama Katonda tukusaba Allah abaddu bo obateere mu baraka n'abalina ebizibu ebiringa ebyange n'ebisinga ebyange ayi Allah basaasire olwa saddaka yaabwe gye bakoze eki gye bawadde Allah tugamba nti saddaka ezikiza amadhambi oba ebizibu byonna ebiba bibakutuuseeko okusaddaka yaabwe nkusaba ogikkirize ya Rabbil Alamin gye bampadde era obasaasire era obasonyiwe saasira baganda bange saasira muganda wange mukwano gwange Alhaji Kamoga olw'ebirungi byakolera abaddu ba Allah saba Allah amuwe ebirungi kuno ku nsi amwongere batabani bange bano ba Ibrahimu omulimu gwe bakola gw'okusasanya amawulire bannaitu bebaza alhamdulillahi rabbil alamin Allah abasasulemu obulungi mwongere okubeera okuweereza eggwanga n'abantu kinoomu kampuni ya Kamoga Property Consultancy sinza butajoogerako kubanga y'ensonga nkubira abantu bonna omulanga kyalina yagala poloti tuukirira ofisi ye ofisi ya Kamoga Property Consultant mutuufu ensonga jjajja kumalira si muzibu sengamba mutudde mwennaku ki ku mmeeza subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh mubere bulungi Mweraba. Thank you so much, Idris, Daniel, Keith, and Tony. Special thanks to Kamoga Property Consultants Limited. Basangwa kuchibanja www.kamoga.co.ug oba ku numbers z'essimu oba osobola okukyalira offices zaabwe aweerubawa ku Kamoga House. See you next time. Thank you very much.